ekibuga kiri congested jjukira ate kiri mu ntobazi kati n'osanga nti mu ntobazi mwazimbibwamu flats ng'amazzi gaali matono ng'ebizimbe byali bitono nti amazzi agava mu bizimbe ebyo tegalina we gagenda kati mu butabeera we gagenda ne gye galina okutambulira tewali. Lord Mayor Kalabalaba wa kibuga Kampala waliwo we bayita batekiniko nange wano be nnina nze Jacob onvunaana nti bunamwala bagizimbye bubi nze sigaba pulaani agaba pulaani ye tekiniko physical planner ba engineer physical planner ne engineer be bavunaanyizibwa ku kibuga kye bayita Kampala. Physical planner wa Makinde Ssaabagabo yavunaanyizibwa buli kalina yonna yonna egenda okuzimbibwa kabe ennyumba because amateeka be balina okugakwasa ffe ogwaffe tulalina kulaba bulabi kiki ekigenda mu maaso esente za gavumenti esente zisoberwa abantu zikola ekyo kyezirina okukolebwa naye ba technical personalities be bavunaanyizibwa ku nteekateeka ya buli kimu. Omugagga Miss Kigundu alina ideas ennungi because atambuddeko alabye ebibuga ebingi nnyo ebirungi but business z'abantu ezikosebwa ani agenda oziriyirira. Ndabye omwana yasuubula Timberland empya zonna zifudde. Muvubuka Katebeza omwana oyo yasuubula Timberland nga Timberland esaawa zotusaa gizizaamu mu dduuka agenda kuddawo atya? Oyo okusaddaaka ng'okozesa okutta, oyo okusaddaaka ng'okozesa bisolo. Era nkubuuza nnyo buli kiisi ng'omanyi oli tolyalya nnyama yako mikolo gy'otamanyi. Omukolo nga sigugwo togulyako nnyama. Twebakabakana buli mukazi, abakazi bangi nnyo baba bakodde emikisa gyabwe dda. Bw'agenda muleeta mu bulamu bwo akusiraanye akuzze ku zero. Bakazi naye mulimu emmandwa ezibatambuliramu ezibakozesa. Mulimu emmandwa ezibanyunyutamu emikisa nga ginyuta omukisa ogutwala wooli. Afunamu. Amusibye mukya mwena abatulaba amanya nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nateeka omukotu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gwonna yakatwengako genda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo ewawo olunaku olwaleero nkyaddeko ew'omukulu Jacob Omutuuze tugenda kuba ate tubako ensonga ezimu ez'enjawulo tetukubamuko ku ttooki. Awo olunaku olwaleero we bukeeredde abasuubuzi mu kibuga Kampala abalinaanye omwala gwe Nakivubo ogugenda ddala maaso n'okubanga ate gulongoosebwa omukulu Hamisi Kigundu babadde mu mbeera ya kwekalakaasa enkuba eyatonnye ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero yagenda ddala maaso n'okubanga ate eyingira mu maduuka okwo kw'oteekwa ebintu byabwe okubanga ate byonooneka. Awo olunaku olwaleero twagala tube nga ate ensonga eno tugikubamuko ku ttooki. Mukulu kyagenda ddala maaso n'okubanga ate akola mu kibuga Kampala kiina kikyongerako ku bannakibuga oba kyongera kubanga ate kibanyigiriza. Omukulu Ssebo balamusiza ku banyabo ne basebo Kanswenti muli bulungi amanyi bamita kugizibwa Jacob agakola sente dijja kwa Omutuuze Kanswenti embeera yonna ebatwalagana bulungi ntuusa okusasira kwange eri baganda baffe bamaama baffe bato baffe abakolera mu Kampala bafiiriddwa ssente zaabwe empitirivu era mbagamba gavumenti etegeera bwemba nga mufiiriddwa ejja kubeera n'ebigwa bitebiraze esobola baddukirira mbagamba muno National Platform temujja kwejjusa ddala. Yes, Sabo. Ensonga eno ebadde eyogeza bannayuganda ebigambo bingi. Ensonga y'okubanga omwala guno guzimbibwa katukiteeke ku ground nti kyandibadde kiteekeddwa oba kiina kikigenda okwongerako bannakibuga wamu n'ebintu byabwe. Omwala okuzimbibwa kyandibadde idea nnungi because ogenda mu bibuga ebikuze kizibu nnyo okusanga omwala guli open we gutyo. Emyala egisinga obungi giyitira wansi naye ekintu kino kye baakola tebasooka kipulaningira baakigwira bugwizi. Development yandibadde nnungi nti singa baahina channels bwe bandibadde bayisa amazzi nga tabona kukola awantu awo. Obuzibu nti kati channels zaali teziriiwo ne baziba amazzi ng'amazzi tegalina wegakola wegagenda. Omugagga Miss Kigundu alina ideas ennungi because atambuddeko alabye ebibuga ebingi nnyo ebirungi but business z'abantu
ezikosebwa ani agenda oziriyirira. Ndabye omwana yasuubula Timberland empya zonna zifudde. Muvubuka Katebeza omwana oyo yasuubula Timberland nga Timberland esaawa zotusaa gizaamu mu dduuka agenda kuddawo atya? Okudda ku zero tekitwala bbanga ddene mu Uganda muno. Buli ddakiika buli sekendi eyitawo omuntu asobola okudda ku zero. Omusolo mungi, omusolo gw'ebizimbe mungi, kwegamba tuli ku bunkenke mu Uganda. Ekiri mu nsi ezisigadde nga owulira zikongo zaani kigera kutuuka mu Uganda. Naye tusaba busabi gavumenti ya President Museveni nti abantu afiiriddwa bizinesi zaabwe betaaga okusikamu omukono ebyaddala. Ne bannannyini bizimbe abantu abo abafiiridde bizinesi zaabwe betaaga okusonyiwa omusolo because essaawa zino baddidde ddala ku zero. Oba tugambe nti mu kaseera kano tutangazaamu okulaba nti ekibuga kizimbiddwa mu mbeera y'okuba nti kiri mu ntobazi. Ekibuga kiri congested. Ekibuga kiri congested nnyo. Parliament ya Uganda badde bagijja mu kibuga. Ministry ezisinga ongi badde bazijja mu kibuga. Ekibuga kiri congested jjukira ate kiri mu ntobazi. Kati n'osanga nti mu ntobazi mwazimbibwamu flats ng'amazzi gaali matono. Ng'ebizimbe byali bitono. Nti amazzi agava mu bizimbe ebyo tegalina we gagenda. Kati mu butabeera we gagenda ne gye galina okutambulira tewali galina kudda makubo gaga amatuufu gaali gayitibwa. Nti otwali mu Kampala omwo ng'ebizimbe bitono ng'amazzi gatambula bulungi nga tosobola kufuna mazzi bwe gatyo. Naye kati ebizimbe bingi tebakipulaningira, ekibuga kiringa nga kitalinaako pulaani. Ne byonna biva ku ki? Biva ku Kampala City Council egaba license okuzimba anyhow. Leero oyitawo nga tewali kizimbe enkeera n'osanga nga waliwo ekizimbe. Kati amazzi gakyakoma naye ojja kusanga ebizimbe bigera okusoboka okugwira abantu. Kati tukyalina bizinesi amazzi galina bizinesi kati ndako abantu bajja keera mu kimugambe ekizimbe kyo kigudde nga kivudde ku musingi ogazimbibwa ogunafuye olw'amazzi olw'enkuba etonnya eya buli kaseera. Kati gwe lindako ekijja mu maaso ojja kiraba. Ebizimbe bigera kutandika okukuba abantu, bigera kutandika okugwa. Tukyakaba amazzi naye kati ebizimbe bigera kutandika okukuba amazzi because Kampala ebizimbe binafu. Ebizimbe biri congested, ebizimbe biri kumukumu bikaddiye. Kampala bodaboda zisusse obungi, taxi zisusse obungi. Yensi yaffe gye tulimu. Lord Mayor Elias Lukwago agenda ddala maaso okuba nga ate awakanya kino eno Mugaga Amesi Kigulu kyagenda ddala maaso okuba nga ate akola. Lwaki bannayuganda ate okunenya tebakozizza oba emmundu tebazizizza eriye kuba y'omu ku abo abali mu kitongole ekya KCCA ekivunaanyizibwa ku ngeri ekibuga Kampala ekiba kirina okuba nga ate kipulaningira abantu baakyo. Lord Mayor kalabalaba wa kibuga Kampala waliwo bwe bayita batekiniko nange bano bennina nze Jacob onvunaana nti bunamwala bagizimbye bubi nze sigaba pulaani agaba pulaani ye tekiniko physical planner ba engineer physical planner ne engineer be bavunaanyizibwa ku kibuga kibayita Kampala. Physical planner wa Makinde Ssaabagabo yavunaanyizibwa buli kalina yonna yonna egenda okuzimbibwa kabe ennyumba because amateeka be balina okugakwasa ffe ogwaffe tulalina kulaba bulabi kiki ekigenda mu maaso essente za gavumenti essente zisoberwa abantu zikola ekyo kyezirina okukolebwa naye ba technical personalities be bavunaanyizibwa ku nteekateeka ya buli kimu. Abo bayita bassenkulu bannankulu be bavunaanyizibwako kati Lord Mayor ye nga ye omulimu gw'omukulu gwe making sure nti essente za gavumenti essente z'omusolo zikola ezizirina okukola. Kati omuba omuvunaanira bweresi agaba pulaani musajja atu mumutika buvunaanyizibwa butali bubwe yavaayo n'aleekaana abantu bamugamba ntayagala nkulaakulana kati enkulaakulana yeeyo naye gye bujja manyi kusijja kutereera but end of the day nti abantu bano abafiiriddwa bizinesi zaabwe anagenda bayirira. Azimba omwala Amesi Kiggundu gavumenti ya President Museveni oba tumane kuyita prime minister aveeyo naye because ebyedda abantu bafiiriddwa bizinesi zaabwe. Nawulidde nti waliwo omuntu yadde atereka ssente mu bizimbe zonna zafudde
Nowadays eriyo n'omuntu eyasangiddwa ng'afudde. Yes. Kino ekyamazzi tekiri eyokayoka ne muno bwe waffe gye kiri. Abantu bazimbye mu myala, abantu bazimbye amazzi gye gaali gayita, abantu bazimbye obwala bwe buti butono, amazzi agava ku bizimbe ago gonna tegayina bagawumulira, tegayina kati go galina kwekolamu omulimu gagende gye gali supposed okuyita era gye gayita. So tusabe Musebe Katonda atuyambe nti obukulembeze obuliddako mu maaso eyo tebufa ku kino butune emyaka 10 egijja mu maaso. Awo kakawali kubanga America eplanning emyaka 2 agajja mu maaso, neffe bakulembeze baffe tebatunako n'emyaka 5 egijja mu maaso. Balaba kakati ebiriwo kyovala nti mistakes nyingi nnyo ezigenda mu maaso mu gavumenti President Museveni okwekuba bakwataganye kino ekyennyanja bakyali ku kyennyanja baabo bazze mu kuyimba bavudde mu kuyimba bagenze mu mmwanyi kugamba bakwataganya bintu bingi nnyo bavuya buvuya naye tubasabire oba oliawo ensonga eno yandibadde ekwatibwako gavumenti so si muntu sekinoomu okubanga ate akola ekintu kino ekigenda gavumenti teyagibala kyova ne gavumenti esawa zino polisi amagye ge gazimba enguudo kyekitegeeza ne gavumenti byagisukkako dda bwetukira ekiseera nga nti katukwate abasirikale batange okuzimba enguudo kiba kiri too much. Baagala nnyo okusanyusa buli muntu yenna. Abantu basinza okuzza Uganda enguudo bali tebawera na 10 abagizizza Uganda emabega tebawera na 10 batini nnyo tubasobola naye nga tulina akatengo tuli bafu tutya tetwagala kugezaako tetwagala kukkiriza nti nno mwana bikwasa binyiiza ebyadda binyiiza. Kale ku nsonga eyo nga tugimaliriza nga tugiwumbawumba kuba kati wadde otegeeza te bannakampala ne bannayuganda okutwalizaamu kuba ensonga eno teyakutte ku bakampala bokka ensi yonna okutwaliza awamu kuba ekigudde ewamulirwana tumanya enkeera ate kiba kiyinza okuba ate nga kijja kuba nga kituuka. Kino kikwatako buli kiisi muntu oli munnayuganda buvunaanyizibwa baffe okuzimba ensi yaffe okubeera nga yeeyagaza emyaka egijja mu maaso. Buvunaanyizibwa baffe obutayiwa bisaaniiko mu myala, buvunaanyizibwa bwaffe okuzimba nga tulina pulaani, buvunaanyizibwa bwaffe okumakinga sure nti no Kampala tugyeyagaliramu ffenna. Bw'ogenda e Rwanda okusuula ekiveera musango kyogamba e Rwanda yo kiki ekyamanya ekiriyo ekitasobola kukolebwa mu Uganda wano. Nti tulina abakulembeze abajja muno mu nsi yaffe abakasitule b'amateeka abali ku kyeyo tebalina kye balumirirwa ku nsi gye bayita Uganda okugjamu obujja ne bainvestinga mu nsi z'ewabweru naye muno mu Uganda tebalina kye bagirumira wadde omuliro n'ogumu. Kale eyo ensonga nga tugivuddeko njagala ate tutangazeemuko ku nsonga naye eyatiikiridde mugagga oba eyali omugagga Brian White ayina amaka ku luguudo olw'e Salaama. Kyategeerekese nti waliwo omwana ow'obuwala eyafiiridde mu maka ge ng'ate era mu maka ge omwo mulimu essabo. Ensonga eno what's your take about it? Oba oyinza kuba nga ate ogyogerako ki ku ekyo ekituuseewo ate okubanga ne famire y'omuwala bambi mu kaseera kano tennaba kubanga ate efuna obwenkanya ku kyaguddewo. Buli muzadde alina gy'oli ng'omwana we adeetinga omuntu gw'otamanyi nga maama oba nga taata, faayo nnyo okumubuuza ani gw'oyagala. Bantu bangi nnyo tubalaba ku makya naye kiro bafuuka ebisolo, bafuuka bakanywa omusaayi. Brian White azze akola ebintu bingi nnyo ng'abuukawo nakyo because gavumenti ya Uganda emuwagira yemussaamu ssente yemuvujjirira because wafiiriddewo omuntu poliisi nejja ne bagigana n'okuyingira nga bana bagiganye amagye oba poliisi oba military eya gavumenti ya Uganda. Okitegera bino azze abikola si gwe gusoose osi asoose okufa bazze akola ebintu ebyenjawulo naye wakwanga munnanga awagira gavumenti eriko erina omuprotectinga si gwe gusoose gavumenti okuprotectinga abantu nga ba Brian White ezze protectinga abantu bangi nnyo abakola ebyembyone ku bannayuganda abaavu.
Abannayuganda abaavu bafa bubi, Abannayuganda abaavu teri muntu amuwolereza, Omunnayuganda omwavu yeerandiza yekka. Kati abantu nga ba Brian White nga bo mwebali bangi ate balubate bwe buti bazze bakola ebintu ku baana baffe, ku baganda baffe, ku bannyinaze, ku bato baffe ne babukawo nabyo era agenda kubukawo nakyo si gwe gusoose. Parliament yamwogerako ne bikoma awo. Kati bannamawulire n'abantu abali eyo tetulina kye tuyinza kukera makya kukyusa because abakuuma amateeka be bamwagala abeere bw'atyo. Bwe banaamukoowa bajja muteeka mitayimba nga bateekayo sipapa. Yateekebwawo kubanga ate avvoola oba attattanya eddembe ly'obuntu. Because gwe kikwasa ennaku alina emisango mingi nnyo egiri unsolved. Alina reference nyingi nnyo eza poliisi ezimunoonya kyokka ate poliisi yemukuuma. Military police ejja liringa nga eryokubiri mu magye ga Uganda liri mukuuma. Kiba kitegeeza ki nti gavumenti emwetaaga ate alina mission gyali mu kugusa we zinaggwaayo n'akola amanya nga bajja muteekayo. Naye kati kye tulina okumanya nti gwe muzadde munange yonna gy'oli manya ani adeetinga omwana wo, muntu kyoyo ayebaka n'omwana wo, muntu kyoyo agenda okuzaala mu mwana wo. Si buli muntu nno omugagga nti omugagga. Mulimu abantu abalina obugagga obw'omusaayi nga kungula so okudda kugaanaga nti bane mukama ffe yeebazibwe naye ng'eka ayinayo essabo mwatwala endiga. Essaawa zo mulimu abantu nga balokole nga obufumbo bwabwe bapasite be babukontrolinga nga n'omusajja omukyala takyawulira bbaawe awulira pasita nga pasita amanyi obuziina bwa relationship yaabwe naye ng'ate mu mateeka relationship y'abantu babiri kyakuyiga kye tulina okuyiga. Si buli muntu tino mugagga. Mulimu abantu abagagga mu bigambo, mulimu abantu abagagga nga just titles baazibwabo wansi. Obugagga buli mu mutima. Obugagga si kutta, obugagga si kusaddaaka, obugagga si kukeera ku makya gwe kwetwalira waggulu, obugagga si kukeera makya kukozesa mateeka kuprotectinga. Obugagga buli olina kubanga buli muntu yena omuwa ekimugwana mu kitiibwa kye. Ensonga eno ey'essabo yayogeza bannayuganda ebigambo bingi. Brian White yali yafuuka jjajja kuva dda mu mwaka wakitegeera kati naye kuva dda niwe yaziina essente ku luli ennyingi yali abikola era abamu baafa. Lekera abaana b'abavu bafa, abaana b'abagagga tebafa. Naye alitayo atattika, alitayo n'amukalira mu ngalo, ayitayo oyo owa first family naye ne bawulira obulumi bw'omwana w'omwavu bw'ayitamu ng'afa. Kati takyekirina ngu mulimu abantu abanoonya kamoga ne bamuteekako ne miliyoni 3 omukwata naye nga waali awo ow'amataka waali awo wuwe atwala abaana be ku ssomero n'abadropinga n'abakimayo waali ali mu Uganda. Baliwo tulaga nti omuliro gwamwokyezza, tetulina sayini ziraga nti Brian White omuliro gwamwokyezza. Nabyo ku butambi obumu bwateereddwako ku social media okwo nga bulaga ye naye ate tetwalabye face. Nva ku ekyo omuliro gwayokyezza essaba teryayidde n'ennyumba era genda abukewo nakyo. Omwana yaziisibwa, bazadde bajja bayita babawe miliyoni 5 miliyoni 10 naye aveewo akola ekintu ekirala ku mwana omulala paka bwatyo kubanga emmanda gy'alina emusaba. Abantu balina okumanya nti okusaddaaka kwa mirundi mingi ssaawa zino. Olina okusaddaaka ng'okozesa sex, olina okusaddaaka ng'okozesa okutta, olina okusaddaaka ng'okozesa bisolo. Era nkubuuza nnyo buli kiisi ng'omanyi oli tolyalya nnyama yako mikolo gy'otamanyi. Omukolo nga sigugo togulyako nnyama. Twebakabaka na buli mukazi. Abakazi bangi nnyo baba bakodde emikisa gyabwe dda. Bw'agenda muleeta mu bulamu bwo akusiraanye akuzze ku zero. Bakazi naye mulimu emmandwa ezibatambuliramu ezibakozesa. Mulimu emmandwa ezibanyunyutamu emikisa nga ginyunta omukisa ogutwala wooli. Afunamu. Kutegeera. Bakazi bangi gw'osanga n'obubaka olunaku lwaleero n'osiraana obulamu bwo bwonna. Nga buli kimu ky'okwatako tekitambula. Lwa mistake egyo. So, basajja bannange abali eyo, ffa nnyo ku mukazi gw'ogenda okwambula. Mukazi gwe ali eyo,
kufa nnyo ku musajja agenda okwebakako. Ate onoomanyi otya. Osobola okutegeera. Olaba ensolo esobola okutegeera nti awantu awo sisobola kukwatawo olwo ate gwe omuntu Katonda gwe yawa amagezi agasinga ekisolo. Olaba ekisolo kisobola okutegeera nti omuntu oyo alina omwoyo omubi ate olwo gwe omuntu. Obuzibu bwaffe tukkiriza nnyo laavu etuzibe amaaso. Obuzibu bwaffe tukkiriza nnyo laavu etuzibe amagezi. Naye oba ng'oli mwekkaanya nnyo noga naye omuntu ono ansuza mu boys quarter mu nnyumba mulimu omukazi. Ebintu byankozesa nsomye nkoze kutuuka wano nga sibisomangako mu bitabo ebitukuvu. Lwaki nkola kino? Omusajja n'akwambula n'akutuuza ku buliri awo n'ayita abantu ne bakwebakako. Enkya n'ogaa nti bba wange ayagala nnyo kundaba nga abasajja abalala banneebakako. Is that being normal? Omusajja n'agamba nti n'omanyi nze mpulira Katonda bwe yakutonda sikyagala Katonda njagala kuyita mabega. Olwokubanga omwagala nnyo n'oteekawo emabega. You understand? Bintu Abannayuganda bye bayitamu. Nze omukazi yankubidde essimu yesterday naga Jacob. Nasooka n'enzikiriza ogusooka. Ogwokubiri n'enzikiriza kati mpulira kintamye ne mubuuze kiki. Bonga yatuuka ekiseera nga wakati kyo wakyamunyumirwa. N'agamba ayagala kuyitako emabega. Awulire bwe kifiiri. N'enzikiriza kumbe bulijjo bange musiyaze nga simanyi. Bakazi bangi nnyo bagumikiriza obusirusiru bw'abasajja. Bakazi bangi nnyo babajjamu emisikisa. Katonda yawa omukazi omukisa gw'okuganja, okwagalwa, okulabibwa, okwanibwa. Osobola okubeera ku kitundu kuno zana ne wajjawo omuwala agamba ennyumba z'omujakobo okwo kuliko omukazi ayina omubiri. Okwagalwa, okuganja, okulabibwa. Bakazi bangi bakyalina mikisa egyo. Because abaagibajjako baagitwala bamanyi engeri gye bagikozesaamu okufuna obugagga. Kyova amaka mangi nnyo omusajja aleka ebizimbe waafa waati byonna ne bizikirira because obugagga bwe teyabunnyonnyola gye bwava. Bwava mu kusaddaaka, bwava mu kwegatta, bwava mu kusamira, bwava mu kubanga ekisenge kimu tekiggulwa, bwava kuba nti no weeyebaka ku mukazi addamu kumwebakamu, bwava mu kuba nti no omukazi wafuna olubuto bamukuwa California bajjamu ekyana ekyo ne bakituwala ne bakiwongayo. Bikolebwa mu Uganda ku baana baffe abawala. Gwe naye n'ojja eri laavu yo because omusanze nti ali ku campus first year second year naye nga tomanyi ayina emmandwa mu ye ennyonnyonta omukisa gw'okugaggawala. Omugwamu otyo. Tulina okwebereramu because emmandwa ez'abantu ze basiga mu baana abawala nyingi. Yawe kiddayo gy'oli girlfriend wo gwe kakama iriko owaliwo omuntu omulala amuliko. Bw'obadde n'omuntu emyaka 8 temukulaakulana goba embwa oyo mukazi talina mukisa gwo. Mujjeewo bujja. Yaman. Kati eri abaana ab'obuwala abagala ebintu ebyamangu bagende bajja bifuna. Nze waliwo omwana bamwambulula ekikuuno ng'omuntu yakimwambulula yava Mwanza musawo Muganda yamutwala ku Lake Victoria awo n'akimusalamu n'akiteeka mu mbuzi n'akizaayo mu nnyanja naye ng'ekintu kimukozesa buli nnaku ogamba nkulimba namuposingako ne ku gundi yange. Bino si kulimba byonna bye njogera with facts because mbadde mu media ndi mu media mbimanyi. Abasajja bakozesa sex okweyambulula, okwambulwa mu baana abawala n'abaana abawala bambi tebafa nnyo okwetegereza ani gwengenda okwebaka naye. Olina obudde kuzannyira voice note zino zadda naye nkubuulira ebintu gyebiri abantu babikola, abasajja babikola, abakazi babikola. Kanje kunoonyeze bannange byewuunyisa abantu bakola ebintu byanjwanja mu nsi. Kanje kunoonyeze eno yali part 2. Maze ebbanga nga tebagipangisa nga temuli muntu naye yo ruumu mwalingamu ekitanda kyokka nga temulimu bintu bye. Omukyala n'angamba eyo ruumu emaze ebbanga nga terimu muntu kyokka yo ruumu gye twagendangamu kitegeera ne wayitawo ebbanga si ddene nayisawo ennaku 4 ne ngamba nkoze ntya
Jacob nonye chokola na chimbula waitawo weekend nga muvuddeko ne ngamba kamuleke ngambe mvuddeko Jacob omusajja natandika okunzigira mu kirooto buli kiro Jacob omusajja nga nkozesa bya mpaka buli kiro natandika ng'okujja nankozesa Jacob nga mpulira Jacob omukozesa mu kiro nga yeebasijja kumukutwala omukisa gwe bakazi bangi ennyo balina omuzimu ogwo nga gubakozesa nga dde bali mu bufumbo naye ng'omuzimu gwe gye gukumukozesa oyo omukazi oli gyakumugaggawala kasente okweyongera asobola okuwa buli kimu n'emmotoka n'agikuwa naye nga waliwo ekintu ekikutambulirako buli kaseera nga kikoze ono omwana yasiperinga esente ezisuka mu milioni 15 okwejjako ekintu ekyo so mulimu abaana batabimanyi nga yakagwa mu mukwano ogudda mu mukwano olunaku lwaleero osombye empale ozirese w'omusajja omumanyi gy'abeera ewuzi obuwuzi bweti yeva ku mubiri gw'omukazi empale gy'ayambala esobola omusiraanya engatto z'omukazi zolekera omusajja gw'otamanyi zisobola okusiraanya ng'omukazi Katonda yatonda buli kimu ky'omukazi kyonna kiri delicate nnyo okusinga ekyaffe eky'abasajja nti omukazi n'omugyamu akaleega ke n'okatwala somewhere kakibe kifaananyi kye osobola okwewola omuzimu gwe mukumuvaamu n'okukosa byonna byonna by'oyagala ya mukazi so mu Uganda muno bakazi bangi nnyo batomerwa ebizibu nga tebabimanyi ate ku ssaawa zino okanda kulaba muntu agoberera muntu avuma n'obuuza omuntu ono lwaki agoberera omuntu avuma n'olaba abantu abavuma nga balina abantu nambazi 1,000 1,500 3,000 kumbe balina omwoyo gubasika okujja ku bantu abo n'olaba oli ng'atimba obwerere bw'abakazi enkya TV ne zimuyita nawe n'omujjawo n'omuyita n'omukolako interview naye nga programu ey'amagezi esobola okuvaamu ekintu ky'amagezi efuna views ezo naye oli ayambudde abakazi akuta obufaananyi bwe nga yeemazisa akuta obufaananyi bwe nga ali ku musajja n'atrendinga ensigo eyagala nebunobuva ku kintu ky'President Museveni aleetedde ensi yaffe okwononekera ddala agyononye mu kyaki agyononye mu maka agyononye mu bulamu obwa bulijjo because amateeka gyegali naye tegakola omwana akera kumakyenata vidiyo ye ey'obuweereere muteeke tuzira olaba olabaddamu kulaba vidiyo adde n'emu nga tulina amateeka agali against that yes nakwata susuwe namukola wati naluma n'omumwa enkeera TV nemukyaza n'omusanga ali ne bamember of parliament batudde what is this tuli ku nsi ki zinagerako ku shame nga kuliko abantu nga 6 babulinga abantu ku TikTok nembabuuza tugera ku discussinga kineba n'abantu mbu tulezo omanyi programu yaffe producer aganya abantu aba training ne mugamba nze sigena gikola ntemye ngenze mugambe producer I know my brand, I know my worth. Siso akera makacha kutula. No muntu akera kumacho kuva ku Monday paka Monday ngawe mulabu we muzi. Tuina ka abantu ku TikTok ko. Simanyi chimbiri gundi. Leta nsindika ya mutwalo gumu kuweze gundi. Egundi tuina zifana na weziti. Egundi gundi. Bazikolera Chokwenda tuina sector number. Jibono nina kubuli mwezi bilioni. Goberera buli kimu kyonna kyonna kitimbibwa ku mutimbagano. Tuina kirabu mu Uganda muno etwala abaana bali mbeerera bokka nga bakuteeka wali bakuwa sente zoyagala nga bavaayo abasajja beebeesewo okokulo nga beebakako nga bagagga basasula biri mu Uganda wano fakati binakujja mu lwatu. Tuina kirabu sex bamukolera awo Kimansulo. Si kimansulo, sex bamukola. Olaba abasajja abedda. Bateke emmeeza, bateke ekitanda awo. Buli muntu n'apanga akatebe. Akatebe akapanga kusinziira ku ssente zo. Wali gwe nojja n'owebaka ku mukazi kubanga n'ogwo omuzimu gyeguli. Nga bagusinza businza kulaba omuntu ali obwerere bintu biri spiritual by'amaanyi bingi nnyo lwakanga abandi badde basupposed byogerako tebabyogerako abandi badde tebabitangira because babenjowinga but gwe ali eyo ali ku TikTok buli okoberera omuntu
omuntu ng'akola ebintu by'ekisiru ebitta omwoyo manya omwoyo gw'ogwo gw'ogoberera gujja kulumba n'abaana bo naye gujja kulumba. Faayo nnyo anaagenda okugyamu empale yo. Muwala gwe faayo nnyo ani gw'ojoleke engoye zo. Tolimbwa. Embwa yegene maakinga wagyerese. Omusajja nga takwanjula nga wammwe. Nga takyala nga wammwe. Kiki ekikulekesaayo engoye zo ewuwe? Bazadde bo tebakumanyi, tebamumanyi. Ovudde okubye ekyeyo oze mu Uganda otukidde w'omusajja gw'osanze ku social media. Tomanyi bimukwatako oyingidde mu makaage. Come on. Bugamba Katonda mubi tiyakuwa magezi. Ebikazi ebisiru ebitundu by'ekyana byabyo bibonaabona nnyo. Omwana yafudde nga talina na butundu bye by'ekyama. Kubanga musiru yakkiriza laavu emuziba amaaso. Olwenga nti omukazi omusiru ebitundutundu by'ekyama bye bibonaabona nnyo bizaalira omusajja omusiru, bifuna endwadde, bijjamu embuto, bibonaabona nnyo. Kugira obusungu mu Uganda muno. Era simanyi oba Katonda asobola okuleetayo kibuyaga omu n'atwala gavumenti eno n'abantu abagirimu n'aleeta gavumenti empya. Because kiri too much. Okufa kutufuuse nnomo. Okufa kufuuse nnomo. Tekikyatiisa nti obanaye omuntu afudde edda olinga owesiziwala. Naye kati omuntu agwawo afudde omuntu najjayo kamera n'alikodinga n'apostinga bannange ono. Man, twatukaddiawo. Nga tatasooka baka ku mwana we. Twatukaddiawo. Nga mama asobola okukozesa omwana we. Twatukaddiawo. Uganda yatukaddiawo. Biruma. Abantu abalina obuyinza tebabukozesa. N'osanga omuntu just nga talina musango ng'ali luzira bamusibye bamufiriddeko naye abakola so nze Fundika ngamba nti buli muzadde alina gy'oli. Ekyabo ky'oyinza okuwa Uganda kwe kukuza omwana wo ng'atya Katonda. Ekyabo ky'olina okuwa Uganda kwe kukuza omwana wo ng'amanyi biki ebigenda mu nsi. Tuza omwana wo omuwala omugambe ssente si kyekikulu, wazira okukuuma ekitiibwa kyo dignity ng'omwana omuwala. Tuza omwana w'omulenzi omugambe essente kiki ekikulu, wazira okukuuma ekitiibwa kyo nga omwana omulenzi kisingira ddala okuba ekikulu. Kubanga gye tugenda emyoyo gigera kutandika okuyitira ku ssimu kuno. Ku ssimu eno giraba eno ogende ku TikTok y'omuntu ogituuleko naye nga alina emmanda gy'akuteekamu mpola mpola. Emmanda agikuteekamu mpola mpola naye nga tumanyi. Gwokana kukeera kumanyi okubola banaye kangende ku live yona aguddewo. Buli wogera ku live avuma buvumi gwe n'otuulako n'olaba n'oseka n'osindika emoji gaali esaamu eggaali oli muntu musiru atamanyi kiki ekintu ekiyitibwa omwoyo. Anyway, mbaagaliza okubeera bulungi naye kulwa Katonda n'ensi yange ennaku ennuma. Ensi yaffe eri mu kufa, ensi yaffe eri mu kudda mabega, ensi yaffe eruzinze ekitiibwa kyayo. Kiruma. Kale n'olw'ensonga eyo ndowooza eno program tebadde yakubanga ate tukubaganya birowoozo wabula ebadde erimu ekyokuyiga eri oyo yenna anaasobola okubanga ate ajjamu ekyo ekimukutteko. Kale nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files tujja kuba twegeeyongera ddala okubanga ate tukyalira ku mukulu Jacob omutuuze okwongera okubanga ate ensonga ezimu azikkaatiriza oba oliawo naawe atulaba oba omugolobezi osobola okubanga ate ojjamu ekyokuyiga. Kale omukutu Tindi Files Jonas Ssentongo mubeere bulungi mweraba.